Amanya agange nze mukyalakasi Imelda Nakibuule nga ndi w'ekawumu Makulubita sub county Luwero district wano wentudde ge maka gange. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeera. Okujja wano mu Luweero nava Kampala nga nali ntuula Kawempe naye nga nkolera mu Parkyard. Ng'ekyandeeta mbeera ekawumu twali mu Parkyard omuliro gwasooka omuliro ne gutwokya ng'abasuubuzi abali mu Parkyard nali ntunda masaati amakadde. Omuliro ne gutwokya ogwasooka. Banka ne zijja zaali nnyingi ne zitweyimiririra ne zitugamba zigenda tuwa ssente omwo mwe mwali ZDFCU. Banka zaali nnyingi ne tukkiriza ne batuwa ssente ne tuddamu ne tukola. Omulundi ogwaddako tuba tumaze okusetolinga tukoze bulungi tumanyi tugenda kutandika kusasula banka omuliro ogwokubiri ne gujja. Ekyamazima twali very down. Twakaaba amaziga kubanga omuliro gwajja kiro ne gutwokya tewali n'omu yasigaza kintu nga tetuyina we tutandikira ate nga tuyina ssente za banka. Ne twekubirako mu enduulu naye nga tewali ayinza kutuyamba. Nze ne bintama natuuka ne ku death point neewaako ku butwa naye Mukama n'azza bibye bantwala mu ddwaliro mangu. Kyenva ngamba Mukama wange kubanga omwami wange nali nkoze eki twali tutudde naye mugamba naye omanyi nze siddayo olwo yangalesa suggestion tufune omudaala mu wino tuve wabweru ne mugamba nze siddayo mu byonna ngeri gye twali tuguze n'akataka ne mugamba kanzire mu kyalo nze ye n'asigala nga akola mu wino nze n'enzigi eno. Bwe najja ku kyalo kuno yali 2014 ne ntandika okukola mpola nentandika okulimako ku mmere bwentyo mpola mpola najja n'abaana kubanga ye Kampala yali egaanye. Ne tuzimbawo akayumba kaali katonotono n'akasente twafunayo kasente awo mu mikwano gyaffe ne baganda baffe netandika n'enkoko zaali 1000 ntandika okukola mpola naye eky'omukisa omulungi President Museveni yali amaze oggula eno ng'ayinayo faamu nga kale nga takola kite tumulabangako naye bwakyalumu ne wajjawo ekitongole bali bakiyita Poverty Alleviation Pad ne kijja ku kyalo ne kitugamba kizze tusomesa. Mwogwo omusomo nange nalimu. Ekyamazima batusomesa bulungi ne batusomesa ennima y'ebitooke ne batusomesa fuuti ze tulina okulekawo ne batusomesa ekinnya bulungi. Mu musomo ogwo mwennyini ne balondamu ne ba field officers nga baviira ddala ku kyalo abanaasobola otusomesa nabo ne bagenda ne babasomesa okweyongerayo okusinga ku ffe. Ne bakola omulimu ne bajja ne batusomesa naye ekyasinga okunsanyusa tebaakoma okwo kutusomesa kwokka. Ekyamazima baateekamu amaanyi mangi mu kutusomesa. Baatuyigiriza okuyizimba ebiyumba by'embizzi, baatuyigiriza okuzimba ebiyumba by'ente naye tebaakoma okwo n'ebisolo byennyini ne babireeta. Baatuwa ente nnyumba ku nnyumba, baatuwa embizzi, abamu abali abasiraamu baafuna embuzi, baatuwa ebitooke kubanga nze kamwa koogera bampa ebitooke nga bisimba eka nnamba. Awo obulamu bwange bwe bwatandikira okukyuka ne tukola. Baatuwa enva nga carrots, ebugga, nakati byonna baabituwa ne tukola. Kati waayitawo ebbanga ndowooza lya mwaka nga gumu ne batuwa amawulire amalungi nti President Museveni ajja okutulambula abalimi era ne tutegeka bulungi bye twali tukoze ne tuteeka mu nkola bye baali batuyigiriza. Waliwo akacupa President ke yali atadde ku faamu ye akaali kasinga okunsanyusa bakayita drip ne tukateeka ku bitooke tunoonya obucupa bwa mineral water ffe ab'ekyalo ekyekawumu kubanga twagendanga ewuwe ne tukoppa ebiseera ebimu ne tubiteeka ku bitooke bye baali batuwadde
kubanga obudde bwali bwa musana we yakyalira yali Feb budde nga bwa musana ate ng'ebitooke bikuze naye nga tebinnasa ne batugaa tuteekeko obucupa ne tunoonya obuti ne tuteekako obucupa ng'era buli kitooke kiriko ka drip ka drip ako katukola bulungi nti ebitooke tebyadda mabega byasigala bigenda mu maaso naye twebaza Mukama yali 2014 mu Feb ku Valentine kwennyini Mukama nange Mukama nankolera ekyamagero ku Valentine okwo president najjako wano nankyalirako ekyamazima yasanyuka ng'awulidde story yange bwe namunnyonnyola n'aŋŋamba mu bannayuganda abangi abeewaayo okuva mu Kampala wasobola okwewaayo kale bwe yatuuka ku biyumba by'enkoko nayinawo enkoko 1000 naye nga nzimbyewo n'ebiyumba ebirala ebikalu bwe yabituukako n'aŋŋamba weebale kukola bakuweeyo enkoko endala 3000 tensanyuka nnyo era enkoko ezo neebaza aba poverty alleviation bandeetera ssente mu cash nenzigula era ne bajja ne bazirambula enkoko ezo nenzirunda nengattako ku ziri 1000 n'empeza enkoko 4,000 ne tugenda ku bitooke ne tugenda ku kiyumba ky'ente bwe twatuuka ku kiyumba ky'ente nayinamu akateekange kamu nga ke kampa amata n'aŋŋamba bakwongere n'ente endala 3 nazo nzeebaliza ssebo president ne bazimpa mu ebyo byonna ekirabo ekirala kye yampa yaŋŋamba yebale kuba mukyala mukozi olw'ensonga akacupa kamusanyusa n'aŋŋamba bakutwaleko ne Isirayiri olaba Abayisirayiri we bakola era olugendo olwo ndwebaliza ddala kubanga nagenda nga kubamu kubamperekera kwaliko mukyala Nakyobe ebiseera byali state controller nga kuliko ne mukyala Balemeezi ne General Nareiso era bwe tutyo twasitula ne bantwala Isirayiri era nasanyuka nnyo kubanga gwe gwali omulungi gwange ogwasooka okola kyo okulinnya ku nnyonyi ne tubeerayo olugendo ne batuyigiriza okulima biki byonna olugendo we lwaggwa ne tukomawo yali etandika yange ey'okukyusa obulamu bwange kubanga bye nayigayo nabiteeka mu nkola ate ne bye baali bampadde n'embirunda kati mu ekyo mmala okuweza enkoko 6 nayina ekirooto nga kyava buto bwange kubanga nze nazaalibwa Mulago nakulira Mulago kati nga waliyo nasomeranga Kololo ku State Primary nga waliyo omuyindi bamuyita Rakataka baba baali bazadde baabana bavuga empaka bayina kalina naye nga njegomba buli wenva ku ssomero mwalimu n'amapeera nga buli wetuva ku ssomero tuyimirira ku geeti yaabwe batuwe ku mapeera naye nga bagatumma naye ekirooto ekyo ne kimbeeramu ne nga nange bwe ndikula tulifuna kalina ate nja kusimbamu amapeera kati n'ekyo bwe twamala okuweza gundi enkoko 6 ne ngamba omwami kati tusobola otunda enkoko zino kuba ziri miliyoni nga 6 naawe ne twongerako ku ssente bw'ogasegase kalina tusobola ogiziba nangamba kisoboka ne muga nanga kalina zisimbwa abasoma ate nga banene ne muga kisoboka kama natuyamba ne tutunda enkoko twalinawo n'embizi 8 ku ziri embizi ze baatu wazaali zazaala mweji emyaka 3 ne tutandika Enyumba era nga gegana makula g'Enyumba Mukama ge yatuwa mukuyita mu process eyo naye nga kusingira ddala nebaza Mukama olwa president waffe ekyamazima yatukwatako nga abantu ba wansi biri bye nali nsubira okubeera mu kibuga nti nfune zirooni osanga Mukama yayi agenda kuyita mu president atakyusa obulamu bwange yatukwatako n'ekyalo kyonna kubanga kuno ku kyalo tekukyaliko nnyumba ya ssubi zonna za mabaati abantu ebintu bye baafuna babikozesezza abaana basoma era bw'ojjeeka really olabira ddala nga waliwo enjawulo naye ng'enkyukakyuka yajja president yamaze kusenga ku kyalo kuno so neebaza Katonda olw'obulamu bwe neebaza president Museveni ekyamazima weebale nnyo taata yeebalire ddala mu byonna atukoledde abantu beekawumu neebaza ekitongole kya poverty alleviation kubanga kyatusanga tuli bazibu nnyo baatuleeteranga tractor nga abantu abamu bawakana nze mwanyi zange tezivaawo naye ng'emmwanyi zikaddiye ne bainsistinga ne batuyigiriza ng'ebitooke bubi naye nga tuinsistinga ne tugaana nedda tebuvaawo naye baateekamu amaanyi mangi ne batukwata bulungi ne batusomesa mu ekyo ekitooke ne kikola ki ne tukkiriza poverty alleviation mbeebaliza ddala Madamu Kakwenzire weebale olw'omutima omuzadde Madamu Balemeezi weebale
Haji Sebo tukwebaza ne timu yonna ya poverty alleviation sireme kwebaza field officer kuba babeera ku kyalo ne batulambula abantu bonna abataddemu amaanyi mbebaza ne yanziza nnyo ne yanzeege ng'enkoko bwe zanfunira bandi badde nabo babawa ku nkoko kubanga ekyamazima enkoko zanfunira nnyo era mugwe munajje ennyumba eno siganye n'ente efuna naye ente weezaalira mwaka mulamba enkoko atebe kuwadde production nene pozi n'ekyokubiri ebisinga abantu babiyina masanyalaze gajja tumwebaza omukulu amatanka yagagawa mukulu tumwebaza kati twagala just kutwongeramu bwongezi nga farmers abalala bonna nabo basobole okusitukira ddala kati essaawa eno tugende mbalageko ku biyumba mwe najja ssente ezakolaki ezazimba ennyumba eno mwe najja enkoko ze twatunda n'embizi yaffe gye twasooka nayo nga twakajja mu kyalo twazimbawo eno gye tubadde nga tubeeramu nga tetunnazimba eno naye kati bwe twava mu eno twaddamu eno gye twazimba okuva mu ssente ze mbagambye ze twajja mu projects abapaadi ze baatu Ekyali ekiyumba ky'enkoko ezaali 1000 pulezidenti ze yasanga nakyo nannyongerako naye byabisanze Pulezidenti yasangawo n'angamba bampe enkoko era bazimpa kino ky'enkumi 2 kati wamu nayina enkoko 6 naye bwe twajjamu ssente ne tuzimba ne nfunako ne bizinesi eri kukuba kwa twagulako poloti ne tuzimbako ennyumba ya bizinesi ne kati tutunda emmere y'ebisolo n'ey'enkoko kati omwe ngenda okujja ssente ate nziremu enkoko n'olwo lumu ku nsuku zaffe byebitooke bye baatuwa ze bampa ebitooke nga biweza ekemu era yeno ne bampa ne tractor eyalirwawo kubanga waliwo emmwanyi n'ebirala nga bikaddiye ne batuleetera tractor eyakabalawo ettaka lisobole okuddamu okugimuka buto osobola otubuuliramu okungudde si buli kaseera nti oba okungula naye ebiseera ebimu ofunayo amatooke nga 20 naye nga gali different sizes buli week amatooke nga 20 10 bwotyo 15 bwotyo kuba tegakulira wamu naye nga okusingira ddala katale bwekambuka bwekagwa kubanga nekyantunze enkoko sandi zitunze kale nga bwe mbagambye sandi zitunze zimalawo naye ebiseera ebyakatale kaali kabi nnyo nga kasooli ali waggulu nnyo ng'ate amagi gali wansi nnyo kuba covid yatusumbuwamu ab'enkoko kati ate n'omwaka ogwaddako nga covid yaweddemu era ab'enkoko tetwapikinga olw'ensonga kasooli yali waggulu nnyo akalungo kali waggulu nnyo ate ng'amagi gali wansi nga Kenya esibyewo tebakyagafulumya so kati ne tuba nga tetukyafunirako ddala niŋŋamba kati okubeera n'ebintu bye tutafunamu tuzitunde tutuukirize ekirooto kyaffe eky'okuzimba enkoko so bino byonna poverty alleviation byonna poverty alleviation yeyankwatako byebino ebiyumba byaffe eby'ente ente ze bampa ennya kwaliko emu eyazaala ng'era yoli omwana gwayo naye zino ennya nazitunda byemu n'engitunda obukadde 3 enfuna $12,000,000 nga tukola project eri ey'ennyumba nsuubira okuzzaamu mu bwangu kubanga era bwe nakola variation eri ey'emmere y'ebisolo era neetegekera nti ngenda kuddamu okulunda kubanga nasooka society twali bubi nnyo nga tetuyina bwe tujja mmere
kubanga batuwa muno enkoko batuwa embizi batuwa biki naye nga abantu babijja Ssemuto kati ne ŋŋamba nno kangule wali akapoloti ku kkubo nteekewo emmere y'ebisolo nsobole okusaavinga abantu enteekawo emmere y'ebisolo kati omwo mwe ŋŋenda ate okujja ssente nzizeewo ettaka lye nnina lyonna lye nkolerako projekiti zino lya eka 4 n'ekitundu kwe kuli ennyumba kwe kuli ne projekiti zaffe z'embalaga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeera. Kati zino ze projekiti zaffe ez'embizi embizi ze baatuwa mu projekiti n'egikolera. Embizi bampa embizi zaali 4 ne baddamu ne batwongerako embizi 2 kati ne wayitawo akabanga ne zigenda nga zizaala nga zikula ne tutuuka ekiseera nga nina embizi 88 kati mwezi omwo najja embizi enkulu zonna enzitunda n'ensigazaawo zino ezigenda otandika butofa naye ng'enkulu zonna nazijjamu. Projekiti y'embizi nnungi naddala ng'olina ebyokulya esinga kulema nga tolina byakulya ate abantu abamu weeremera tebakimanyi nti obubizi obuto babubuludinga nabo bwetaaga ebbugumu kati bagenda ne buzaala ne babuleka ne bamaama baabwe kati empewo eyo ebuyisa bubi ne bukona obumu ne bufa so kati nnungi yo erimu ssente ewa ssente ddala naye nga naawe otaddeyo omutima ng'ogyagadde n'obuyonjo kikulu nnyo. Edda we nakulira nga tumanyi nti n'embizi ziba z'abakyafu naye ate bw'oba ng'oziyonjeza nnyo projekiti nnungi nnyo. Edda bwekikola otya kuba ndaba ebiyumba byonna binyiri. Tuyonja amazzi ekidiba kiri wali tukuutamu ne tulyoka tuzigabula tetugiweera wali bbi n'okujjanjaba nako kukulu nnyo ebiwuka ebyo n'omusujja. Mukama kinyala kuzzaawo faamu zino eziri amawoko muziweramu nga nnyo ezigenda okuzza kati ate ogera mwaka nga gumu ezijjawo osobola omusujja guyitanizza bakama ekusanga ne faamu nga nnene
pondi 2 era olengera embaata ziri mu kweyagala ziri mu kunaaba embaata ziringa 15 pondi za mbaata wezeeyagalira omwo ez'ebyennyanja ziri wali naye zino za mbaata Bachayina bwe bazitwala China abajja ne bazitwala okuva mu tawuni nga buli kibaata tuyinza kibaguza emitwalo nga 6 ku 8 kisinziira bwe kizitowa